Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Manchi kitegeeza okumala emyaka nga tolabanga mwana wo. Naye kirungi ng'okyali mulamu. Omanyi Abaganda bagamba nti kamwe kabikassa Siroganga. Oba oliawo ebigambo bya Bugingo byazaayogera okuva lwe yayawukana ne Steady Naluswa ke kaseera okubeera nga alya ebigambo bye. Abaganda bakinoganya ne bagamba nti asirise teyejjusa naye banywanyi. Olunaku olwaleero Bugingo avuddeyo n'ategeeza nti yeetaaga okubeera nga alaba ku baana be akutte olukomo lw'essimu. Banywanyi, Bugingo ategeezezza Teddy n'amugamba nti nkimanyi nakusobya, nkimanyi byonna byaliwo, naye ekituufu kiri nti taata w'abaana asigala taata, nandyetaaze okubeera nga ndaba ku baana, kale bw'obanga ggwe toyagala kubeera nga ondaba. Njagala nkuwe akatambi kano nkujjukanye tekannaweza na mwezi. Bugingo simanyi oba ali mu kadde ke kasembayo nze naawe, wabula akatambi kano Bugingo ng'agamba nti yeetalabanga ku sitaani asinga Teddy. Essaawa ey'olwaleero ate akatambi kakyuse. Ono omusajja ebigambo bye azaabirya emabegakawo yavunaananga Pastor Kayanja okwenyigira mu gw'ebisiyaga. Kyokka wiiki ewedde babadde bonna ekapeeka era n'amukwata mu ngalo nga musanyufu. Bugingo tabanga ali mukadde akasiibula. Video gimpere like mwama atannatwegatako mu butongole oli ku Beyond the Newsroom okusaba subscribing onyiga akade okaje mu personalize okateeke mu all ensonga tuzitamu zenzeddeni kansoke nkwe video eno nkujjukiza ensonga zino butereevu. Eyesisinkanye sitaani maaso ku maaso emirundi egiwera. Nsobola okugamba namulaba ku nnaku lwe baatukuba amasasi, ate nsobola okulaba ku nnaku lwe nali mu kooti ne Susan Makula nga balina otusiba emyaka 25 nga tetuna gwe tuddye. Ne ndaba sitaani nga ze mu kooti ng'atuggubadde n'addayo nga bwe yazze. Ebigambo bino Pastor Bugingo abyogera naye ng'omuntu gw'abigamba ye maama w'abaana be nti olunaku lwe bagenda mu kooti nga Bugingo asaba divorce, omukyalo ono kye yagana n'agamba nze sikola divorce kubanga ekituufu kiri nti ne mu ddiini gye nzikiririzaamu oba enzikiriza gye ndimu tetukkirizaganya na divorce. Ono no yagamba nti yalaba sitaani ng'atudde mu ntebe amuwozesa. Sitaani aliwa ye maama w'abaana be Teddy Bugingo Naluswa. Kaakati nno njagala nkweka video kano olabe wa abaana we bajja obusungu n'okutuuka omwana omuto ow'emyaka 12 okuvaamu ebigambo bino ng'agamba kitaawe ate era n'abantu abalala ng'agamba omusajja wa nnyo mukyalawo ekitiibwa. Mu butuufu ensonga eno ekutte nnyo ku mutima gwange ne bw'oba ggwe oyinza oba oliawo okutonnyesa ezziga. Kano kabakyala mubeere beesigwa eri basajja bammwe, ate n'abasajja mubeere beesigwa eri abakyala bammwe. Naffe nga bapasita tulina okubeera honesty, abantu bwe tubuulira enjiri mu kifo ky'okubuulira obulimbi. Ensonga lwaki tubeera nga tubuulira enjiri entuufu okusevinga emyoyo. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 77453 ne noti 7442641 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Okusinziira ku bigambo by'omwana ono nga omuntu akozesa logic bw'oba muntu oyo afumiitiriza ennyo
omwana ono yali atuusiza ddala obubaka eri kitaawe Bugingo nti muzeeyi wa nnyo mukyala w'ekitiibwa oyo nno ye maama, kubanga akaseera ako Bugingo yali asusse okuvuma n'okubeera nga aweebuulaweebuula maama w'abaana be gwalinamu abaana 7 ng'era ne ku matikkira g'omuwala we omukulu. Bw'atyo Bugingo ono teyagenda mu maaso nakubeera nga attending oba ng'abeerawo ku mukolo ogwo, era ng'ono omusajja mukulu n'okuwaayo fees tamuwaayo. Kaakati yawo wennyini Bugingo wasinziridde olunaku olwaleero n'afulumya ebigambo ebifaananako bwe biti. Kankwe vidiyo eno ogyewulirireko. Tewaliyo kigambo kyogerwa nga kirina evidence ya criminality. I'm not a criminal in my blood. Siri mumenyi w'amateeka. Naye omulabe yangolokokerako. Era nyina eby'oclaiming nga bingi. Saagala program eno gitwala wala kubanga eyinza okubeera emotional mu bulamu bwange. Manyi kitegeeza okumala emyaka nga tolabanga mwana wo. Naye kirungi ng'okyali mulamu. Bamugamba biki ebbanga lino lyonna. Ndi omu ku bantu abanafu mu nsi. Ddala sisobola kuweerera baana. Reclaim. Omubi akwesimbamu nga ate bukyanga ku makya ate ne weerima nti weetaaga okutuula ku mmeeza ne sitaani. Sitaani aba sitaani. Sitaani talokoka, yo njiri yange yadda. Sitaani talokoka. Daniel tanakyasobola kukola n'atuula n'abantu bano ne basortinga some issues tebalina kye bateesa. There is no mediation between man and devil. There is only one mediator, Christ. Ebigambo bino ebya Lozias Bugingo ng'ayogera nkugambye ogamba nti omusajja mutuufu. Kaakati njagala nkuwe obutambi buno obuwulire ate naawe obugyemu ekinyuso nonno. Yavayo n'atutegeeza nti mwabagamba nti nina obutakkaanya ne Susan Makula banywanyi mwerimba era ebyo muli ku byammwe, nze ne Makula tuli tuti era tewali kigenda kubeera nga banywanyi kitunyeenya oba okubeera nga kituwawula. Pastor wamulabye ebya pastor ne Makula wabiwulidde kati bambi ofunemu akatengo naye ng'ekituufu kiri nti abamanyi bamanyi n'abatamanyi nabo tebaagala kumanya bumanya naye amazima gali mu girasi. Susan, I love you from the bottom of my heart, and I promise amidst all these people, amidst the world over, that I will give you a wedding that has never happened. Mumanyi kye bayita embali tabangawo. Ate ne bwe tunaagiteeka kirabika tugenda kusaba lukusa. Tujja kutegeeza poliisi eyagala Nammanve oba Mulwera, eyagala eyo oba Nakasu, eyagala abantu nga wanene bali w'abanabeera ku mbaga. Pastor Alozias Bugingo wano nno ng'akakasa Susan nga bw'amagala oluvannyuma lw'ebigambo ebyali bikitingana ku mitimbagano nga bibungeesebwa nti Bugingo ne Susan tebakyalinnya mu kimu era nti Bugingo yafunyeyo eggwala erinnya Rwanda erigenda mu maaso n'okubeera nga ali mu byebiyita. Bugingo yavayo ne yeegaana ebigambo bino era n'ategeeza nti Susan yamwagala kyokka nno ono si gwe mulundi ogusoose okubeera nga yeefuulira mu kitinga embazzi. Ono atutte akabanga akawerako ng'avuma Pastor Sirwadda oyo nno n'amuteeka ku ttaka n'akwata ku kayanja oyo yamulangidde ebisiyaga oba okubeera nga yenyigira mu mukwano gw'ekikukujja okumala ebbanga eriwererako ddala. Bwe batyo wiiki ewedde basisinkana wali eri mu bitundu by'e Luweero Kapeeka ate ewa General Salim Sale ku mukolo ogwali ogw'omwoleso. Bw'atyo Bugingo nakkakkana ng'alinga epusi mwana atu ezinze omukira. Bugingo ono teyavaamu kigambo yadde ekimu oba okubuuza bukayanja bulijjo byamugamba.
kombineti bisembeze bitumbali bizinge sobirali leta bitumbali musajja gwe kubuuza omuntu omukuusa oba lisiti y'abakuusa n'abantu ab'ebikka ku maaso ne beeyisaako munywanyi Bugingo oyinza obutamuleka mabbali. Ensonga za Bugingo Aloysius waawo nno wenjagala okubeera nga nziteera mbagambe nti mubadde bawuliriza era bagoberezi balungi okuva gye tutandikidde mpaka wano. Mbaagaliza bye munjagaliza banywanyi. Emboozi mpitirivu zikyajja ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom. Munzikirize ate ngende mu maaso n'okubeera nga mbagamba tusinkane mu mboozi zaffe eziddako. Mukama Katonda oyo yasinga okumanya ate ekitambula n'ekiriddako enkya. Kale wano we mbateeredde banywanyi akuume. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.